omulabu wa BBS Terefina mu kaseera kano tuli ne minisita wa gavumenti ez'ebitundu wamu ne Pokino Olwebuddu omukulu Judy Muleke okulaba nga gavumenti ez'ebitundu bwe zitambula nga tuyimiridde wano tuli mu ggombolola ya Ssaabasajja eyamumyuka Kalungu ekulemberwa omukulu Katabalwa Nsimbe Vincent ne mu kaseera kano abakulu betugenda okubanga tuwaya nabo ku mbeera ze gavumenti ez'ebitundu mwe muli omukulu minisita wa gavumenti ez'ebitundu wamu ne Pokino. Ngenda kutandikira ku mukama wange Pokino. Mukama wange Pokino, gavumenti ez'ebitundu nga tuzeeyo wano mu ssaza lyo ziyimiridde zitya mu kiseera kino? Ndi musanyufu nnyo abatulaba ku BBS Terefina nti kaakano tuyingidde olunaku olwokusatu nga minisita waffe wa gavumenti ez'ebitundu azze Buddu okutulambulako. We tuli wano ye Ggombolola Mumyuka Kalungu nga minisita waffe azze okulaba enkola y'emirimu mu baami be, ebyobugagga bya Kabaka ebisangibwa ku ggombolola n'okulaba abantu ba Kabaka bwe bali embeera zaabwe ate asobola tulungamya tutambuze bulungi emirimu gya Kabaka. Minisita akuta olunaku olwokusatu ng'ali mu ssaza lyaffe Buddu, ki byolaba nti bino byo bitambudde bulungi mu kaseera kano? Enteekateeka zonna zitambudde bulungi kubanga nga bukyateekebwateekebwa okulambulako eggombolola ezimu minisita atuuseeyo bulungi. Minisita azze abaako n'ensonga gye naliise entanda gy'asibirira abaami ab'amagombolola n'abo be bakola nabo, era asinkanyeko n'abakulembeze aba gavumenti eya wakati nga bwe twabadde Kasaali mu tuba 19. Ekyo kitegeeza okunyweza ensonga ey'okutaano ey'obumu. N'olwekyo enteekateeka etambudde bulungi era tulina essuubi nti minisita wanaviira wano enkola y'emirimu ejja kuba yeeyongedde okugenda nga erongooka bulungi. Mukama wange minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu ssaza lyaffe lino lya Buddu, ekintu ekikyasinze okuleeta emberebezi mu magombolola oba mu bitundu by'ogeza gavumenti zo gy'otwala gy'oba gy'okulembera ku ludda lwa Ssaabasajja Kabaka ly'ettaka liri litya era gendera wa wosinze okugamba nti wano ettaka ly'ekimulama gwe tugenda okutambulirako ku by'ettaka? Buddu wano mu bitundu ebyasite kyokka n'ebitundu ebirala nkirabye nga abaluvu bangi nnyo abeesomye okutwala ebyobugagga by'Obwakabaka omuli n'ettaka ne si ttaka lyokka, tulabye n'ebizimbe nga waliwo abantu abagezaako kubifuula bannannyini byo, kyo tulabye n'embuga nga waliwo abagezaako kuzikozesa ku kifuba. Kati nga wano e Kalungu omwami atutegeezezza tulaba bantu tugenda mu mirimu gya Kabaka, olaba akatale kazze okukola naye kakajja ku kifuba ngeri yakozesa maanyi. Twagala okukubiriza abakulembeze aba gavumenti eya wakati ti enkola ey'okukozesa ejjooga eryo yeetaaga ekoma. Endagaano wakati wa Kabaka ne Pulezidenti yakijjeyo bulungi nnyo. Oba oyagala okukozesa ettaka oba ebyobugagga by'Obwakabaka waliwo amakubo g'oyitamu. Oyinza okupangisa bwe tuba tukkiriza okupangisaawo, oyinza okugula bwe tuba tukkiriza okugulaawo, oba okuva oba okusaba tukuyambe. Naye n'oba ebyo byonna tolina kyokoze n'ojja n'oteekawo katale n'otandika okusolooza owaggombola n'awandiika n'osigala ng'osirike, ekyo si kituufu n'akamu n'akeddagala. Ne muva eri ne muyingira ebizimbe eby'Obwakabaka tubirabye ku mbuga nnyingi nnyo ng'abaami aba Central Government abamu baayingira abamu baalemeramu. Ekyo nakyo tukisanze nga kizibu kinene nnyo ekyokunogera eddagala. Waliwo abakuze bakozesa ettaka naye gye bamalira ng'ate balifudde lyabwe lya buntu. Nawo ne Kalungu tukirabye, tulabye office ez'enjawulo abantu abaali mu bifo eby'enjawulo ng'ettaka baalitwala lyabwe, kyokka n'abantu basekinnoomu abavuddeyo ne babba ettaka. Tutegeerako nti wano e Buddu waliwo n'abagezigezi akwata n'amanya nti eno y'akawunti ya Buganda Land Board n'akeera enkya n'ateekayo ssente n'ajja n'atandika okugaziya ekibanja asanga alima nti nze nataddeyo ssente n'akapapula bwe kati. Amateeka gategeereka bulungi nnyo, tomala gateeka nsimbi ku akawunti yange nga sikuwadde lukusa. Awo nno njagala okusaba abantu ba Kabaka tusitukiremu ebintu by'Obwakabaka byaffe. Kabaka bwe yali atuwa eddwaliro eriri ku Mukiise, ekimu ku nkizo gye baafuna kwe kuba nti bakuumye ettaka ly'Obwakabaka. Bingi bijja kubayitako butaakuume bya bugagga bya Bwakabaka. Nebaza abaami ba Kabaka abasitukiddemu era mbasaba mukunga abantu ba Kabaka bo bennyini babeere basaali, babeere entandikwa ey'okulwanirira ebintu by'Obwakabaka ebiri eno okusinga okulowooza nti abanaakulemberamu birwanirira tunaavanga Kyaddondo ebbanga lyonna. Munnange omulabi wa BBS Terefina bw'atyo minisita wa gavumenti ez'ebitundu bw'atunnyonnyodde
ekino kikyali kituuza omulabi wa BBS Terefina. Ensonga nyingi zigenda kuvaayo nnyo olwaleero okulaba kwani omutuufu owa ali ku kibanja kya Ssaabasajja oba ku ttaka lya Ssaabasajja era alikozesa ki. Munafe omulabi wa BBS Terefina tugenda kuba tubongera amawulire gaffe gano mu bujjuvu nga amawulire ga BBS Terefina gagenda gaddiringana. Nze Omulongo Kato Paulo ndi wano mu district y'e Kalungu. Kale webale nnyo Omulongo Kato Paulo. Bwe tweyongerayo Namungi w'omuntu yeye ku kisaawe kya Meefu